ow'ekikandwa ow'ekibanda Saalongo Kibanda ekikandwa yajja n'emmotoka n'asala emiti yaffe n'erijo totuuse yonna mu kibanja yonna yagisalayo gyonna n'agitikka n'agitwala. Ab'ekika ky'Emmamba Kakoboza bakulembeddwamu Kamunye Constantine Jjajjabwe ategeezezza nti waliwo abavuddeyo okusenda ettaka lyabwe. Ekibanja kyabwe jjajja tekikola kitigabana nti era eno mbuga ya Nankana ebiwandiiko byange byonna nkola kimbirina n'enziruka ne ŋŋendako Emmengo ne bampa empapula zange ne tugendako ew'omukulu Namwama nayo n'atuukayo n'agamba Nankere nti genda otuuze abazzukulu balabike nti tebakola kye tebalumba mbuga era twatuulako ne Lugala ne tukola kye ne tunnyonnyola. Biri ku Bukerekere mu Kakiri Town Council mu Wakiso District era abazzukulu bagamba ettaka lyabwe limalibwawo. Bakyaimani bayiro C5 kati bwe twamaze okulonda olw'okuba twabadde ku ebyo kati bwe twakubye eyo ne bagenda batugamba nti nno abasibe babatadde ne grade bakoze eki bagigize bagitutte kati era oyo muto wange olw'okuba ayina ennamba ya RDC n'amukubira RDC n'amugamba nti nno kisusse naye kirabika DPS oyo diiru eno agirimu. Naye nsaba President Museveni fenna tuli balwanyi twalwana naawe naye tujjukire tetuteredde olw'ettaka abasirikale abapoliisi tutuukawo ekakiri tebakyatulabamu n'abantu nti oba tuli bantu wabula tusekerera nti Abaganda tuli basiru. Balaajana nga baagala abakulu okubataasa ng'emmere eyasaayiddwa yonna kuyiika 2. Bakutta amajambiya batutema nga tugenda mu mmere. Mwogo waffe yenna bamusima tetuyina ke tulya. RDC tewanditulekulidde. Mama Nabbanja atuyambe. Mama affe bamuzimbira ennyumba eno bagamba mama bamukuumirawo. Naye kyamazima Nabbanja bye baamagamba okukola byonna tewali kye baakola. Ne mama bamuggyawo mu maka ge bamutwala ku buko. Kitonsa Emmanuel n'enkola ne Mukasa David. Bafuna ssente z'amafuta. Taata ab'Emaya nabo bajja bampaabira nti nakoze olukwesikwesi ekibanja kyabwe bali n'enkibawa ne bafuna n'essente zaki z'amafuta nga tebalina buyinza na buli baki bawamu nga kino kyaffe. Twogeddeko ne bebalumiriza kuli omugagga Abubakar Sendegeya ali mu kugula n'okutunda ettaka gattako ssentebe w'e Bukerekere David Nyanzi ne Moses Kanoonya omutaka Nankere akulira ab'Emmamba Kakoboza ne bannyonnyola. Ku kitundu ntera okubeerayo ne nawulirako mbu abaalinawo emmere baabasasula mbu baalina be baali baayazika naye nga nze nkimanyi waliwo omulenzi omu abamuyita Kizito nti alimirayo sayidi kati ne simanya oba baasenda mmere ya Kizito oba baasenda mmere y'abantu bali abalala. Byakayanja Amon, Sorot TV, Omunya.